Ampuliriza omulungi. Oluvannyuma lw'okufundikira ekitabo kyaffe ensi y'okwejjusa ekisooka, nkwaniriza nnyo nnyini ddala mu kitabo kyaffe ekirala Ndikumma okulya ekyawandiikibwa mukadde waffe Solomon Mpalanyi. Weewaawo si kipya nnyo ng'ennono yaffe, naye nzijukira nabagamba nti kye tusinga okusimbako essira bwe bunyuvu n'ebyokuyiga ebiba byekutte ku katabo ke tuba tusazeewo okubaweereza. Era mu buufu obwo, kano akatabo kalungi nnyo nnyini ddala, ebyokuyiga ebikalimu ate n'obunyuvu mwattu biyitirivu. Omwami ono amaze ebbanga ddene ng'anoonyereza ebintu bingi ebikwata ku lulimi Oluganda, era atutte ekiseera kiwanvu nga muweereza ng'omuwandiisi omukulu ow'ekibiina ky'olulimi Oluganda. Muwandiisi wa bitabo ddala, era ng'ebitabo by'awandiise kwe kuli Basajja Mivule, Ssanyu Teribeerera, Tuyiga Oluganda n'ennaku teba y'omu. Kale omuwandiisi oyo era ye yakuwandiikira ekitabo kino kye nkuleetedde Ndikumma okulya. Ewatali kumala wadde eddakiika, nkusaba onzikirize nkisoosoottulerewo n'essuula yaffe esooka, amaka g'abakadde bange. Ekintu kye nzijukira obulungi kye siyinza kutamattama nga mbadde nkinyumyako ge maka g'abakadde bange mwe nazaalibwa era mwe nakulira. Omusajja Mbuga eyali omwami w'ekyalo kwe twali yayagala nnyo kitange, kale nno omukwano we gwayagalira okubasaliza mu kabu. Mbuga bwe yaweera kitange enkerettanya ekibanja gaggadde omwali oluzzi Nababirye abantu bonna kwe baakimanga amazzi. Ku luzzi nno olwo baka kitange n'abakazi abalala kwe baatuulanga ne bakisimba ne kiroka nga bageya babbaabwe bwe baakwataganangako abasatu oba okusingawo, ne bamala batandika okunyumya ng'entamu ezimu zinaabengeya. Abakazi abo banneewuunyisanga nnyo mu kusisinkana kwabwe ku luzzi. Emirundi nze gye nabalabako baasookanga kuba babiri. Oluusi baabanga basena bati oba bagenda okwetikka ne beegattibwako abalala mpola mpola okutuusa lwe baaweranga. Bwe waabangawo owaakasitunkira omugenyi mu bbo eyabanga ayagala okugenda amangu nga bamukkakkanya mangu nti, "Maama, naffe twasooka kuba tutyo nga ke tujje tufumbirwe, nga babbaffe bakyatulowoozaako, bakyatussaako omutima, naye twalabira awo nga bakyuka batukuba amabega nga yeri amaaso agatunuulira abantu. Tolowooza nti tunaasula wano, wabula osaana omanye nti bye twogerako nga tuli wano bwe tuti bya mugaso, bya muwendo, ate bya ttendo." Munnange nne yabanga apapirira okuddayo eka amangu ng'alaba walungi ng'atuula nga bakoleeza emboozi, nga banyumya, nga bagangayira. Oluusi abakazi abo baawereranga ddala 6, naye nga lwe bakuŋŋaanye bwe batyo ng'enkera ezitera okukubira enkyakaali mu mazzi mu kiseera ekyo nga tezisobola kwanyaaga olw'obulali n'obukule obwayitanga kuli, nga bataddemu n'ennyongeza nti, Waliwo omukazi muka omusajja lulya ng'ente yali ayogera ng'alegesa ng'enkeesabudde, era ng'alina ebigambo bye yafukumuliranga okumu okumu n'alyoka asisa banne n'akamala. Waliwo omukazi oyo lwe yasinsimula bba ng'amulanga omukazi gwe yali aganzizza ku ludda lw'ekyalo n'ajula okussa banne enseko. Nze okuwulira emboozi eyo yonna obulungi nali ŋŋenze ne maama okukima amazzi, naye bwe baatandika okunyumya ndowooza nze ne banneerabira we nali ntudde olw'emboozi okubanyumira ennyo. Muka lulya ng'ente yasooka kukungiriza nti, "Bannange munsaasire, sikyalina we nneesibira lwebagyo." Ko banne nti, "Ate obadde ki? Ennaku ezo zonna obadde bulungi nga lulya ng'ente omukubya kaga." Ko ye nti, "Mundeke bakazi bannange, olukazi luli kuno lwaganza baze naye lunsangulizzaako nnyo ettoomi.
Omukazi oli ayagadde baze naye baze n'amwagala mu ngeri gy'obujoozi bwe mutalabangako. Lulyanga ente bw'alya emmere gye mba nfumbye ekyemisana, ekyeggulo ngituulako n'abaana bange. Lwe kiba kyamutisse ayinza n'okukeera ku makya n'agenda, olwo nno kiro y'alamula. Awo munne omu we yaleetera olugero n'amugamba nti, anti nga munnange emmeeme gy'esula ebigere gye bikeerera. Omukazi oli n'abuguumirira era n'agamba munne nti, mwatuleka kwogera bw'otyo, ng'emmeeme esula waani ewali luli olukazi olulinga embwa zino ezisula mu vvu. Omukazi yeeyongera mu maaso n'anyumiza banne nti, lulyanga ente eyaddanga n'andaga essanyu, olwo yatandikanga okudda n'atanfaako, era mu kifo ky'okunsanyusanga nga bwe yakolanga nga nkyali mugole, yatandiikiriza mpola mpola okweyombyayombyanga nga mbuuzabuuza kino na kiri. Olulala nanneewerera n'okuntimpula. Lwali lumu nga mpulira njula okwabika obusungu. Omwami nnyini akomyewo asooka okumbuuza obanga wabaddewo omuntu eyazze ng'amubuuza mu kifo ky'okusooka okumbuuzaako. Awo muka lulyanga ente kwe kusituka n'alaga banne nga bwe yakolera ddala ng'ayambalaganye ne bba bayomba. Yabagamba nti, bulijjo nga ntya nnyo baze, naye ku olwo nalabira awo nga ŋŋumye ng'ejjinja ne mmubuuza nti, ssebo, obeera ludda bw'eyo obudde gye bukuzibirira n'odda ekiro? Oluusi n'ova ne wano mu matulutulu n'ogenda nga tolina ky'oŋŋambyeko. Nagenda okulaba ng'atoomeerera atandika okudoodooma nti, mba ŋŋenze mujjange, ogwe munnange bwe siikole buli mulimu ogunaavaamu kasente, lwe mba ngulabidde tunaalya ki? Nalaba afootookeredde bw'atyo ne ŋŋamba nti bwe saatulira wano kinnuma n'aba muloge bulozi. Awo ne ndyoka mmutegeeza nti yalina omukazi gwe yali ayagala ey'ebbali ku kyalo. Omu ku bakazi banne kwe kumuddamu nti, otyo akudde mutuwulire. Ko ye nti, yavulungutana n'ebigambo nga talina kintu kyantegeeza kitegeerekeka. Nalaba olutalo ndufumbiikiriza nninga lwe nninnyeeko, ne ndyoka mmugamba nga nzenna nzijjudde amaanyi n'obuyinza ebitali bya bulijjo nti, ssebo nkusaba kimu, mujja wange muleete mu nnyumba naye ajja akufumbire ku mmere nange ngiryeko, olwo nze ngikufumbirenga nga naye agikufumbira. Ekyo kyakolobola nnyo baze ku mutima. Mu kifo ky'okunziramu yasituka busitusi n'agenda ge tusula, ne yeebikkira ddala n'omutwe n'ekyeggulo teyalya. Abo banne bonna bwe baatulikira ne basekera waggulu. Omukazi yayogeranga abiina ensige nga bw'alaga obukambwe obw'ekitalo bwe yalagira ddala bba bwe yali ng'ayogera naye. Emboozi y'olunaku olwo yagwa nnyo amakerenda. Muka lulyanga ente yanyumiza banne ebintu bingi ebyabasese ennyo, kyokka ate nga bya nnaku nga bya bujoozi. Nange natulika n'ensekamu bwe yanyumya engeri gye yayokyamu mukazi munne amazzi g'ennyama. Yatandika bw'ati nti, ku lumbe lwandiwala n'ebyokulya tebyantwala, wabula nagenderera okulaga omukazi oli nti nali munyiivu era ne njagala okubaako kye mmukola alyoke amanye nti nange ndi mukazi. Ko banne nti, ekyo wakikola otya? Ko ye nti, nagenda n'ekibya kyange mwe bampeera emmere n'ennyama nga byonna biri wamu. Naye mba muyitako bwe nti ne mba ng'eyalinnya ku kitundutundu ky'ekikolokolo ky'ekitooke, ne nsinzittuka n'engwa ne ndyoka muyiira emmere n'ennyama byonna ebyali mu kibya ne mutasigalamu kantu konna. Abaaliwo beesansa baga bonna, naye oluvannyuma nga mmaze okutuukiriza kye nayagala era nga nsituse ne we nnali ngudde, nagenda ne neetondera olukazi nga ndulimbalimbanga bwe nnali saagenderedde. Namuleka yeekunkumula
banne bwe baali batudde bamuddaabiriza bamusangulako ebimere nga nze akabina nnyeenya nzira mu kifo kyange mwe nnali neetuulidde. Banne baasaakaanya era ne bamutenda nnyo obuzira. Nalowooza nnyo ku byanyumizibwa naye nali sinnatuuka mu kiseera kubitegeera bulungi nga bwe mbitegeera kaakati. Abakazi baayogera ku bintu ebirala bingi ebikulu bye nzijukira kaakati ne neewuunya. Olumu omukazi eyali akyali omuto ddala nga yaakamala ebbanga ttono mu bufumbo yanyumiza banne ekintu ekyamutuukako nga nange mpulira. Yatandika bw'ati nti, bannange nze nakigwako. Ko bo nti, tunyumize. Ko ye nti, omusajja yatuuka ng'agendayo mu baganda be bulondoganyi. Yamalayo ennaku ennungi 6 so nga nze yaŋŋamba nti waakumalayo 3 adde. Bwe nalaba ebbanga lisusse ne nnyiiga era ne ntandika okubuusabuusa. Awo banne bwe baamubuuliza nti, ng'obuusabuusa ki? Ko ye nti, nga ndowooza nti gye yali akyadde yali avuddeyo n'alaba ewalungi n'awummulirako awo ze n'abanga gwe yeerabidde. Banne kwe kumusekerera ne bamugamba nti, abatakwerabidde nnyabo. Bw'aba ow'okukola ati asobola n'okukikolera mu bugenderevu era ayinza n'okuva ewaka n'akuleka awo ng'oteguukana ne guno ne guli. Naye kwe kubuuza nti, naye bannange aba akoze bulungi? Ko banne nti, ate aba akoze bulungi? Ekikolwa ku bwakyo kibi nnyo era kifaafaaganya amaka, naye munnange akusinga akukubya gw'oli nagwo. Awo yaddiramu nti, ekintu ekyo kubanga si kya bwenkanya era ndowooza olw'obusungu obungi kyennava ntuuka ku bye ŋŋenda okubanyumiza. Ampuliriza omulungi, nkusaba onzikirize ekitundu kyaffe ekisooka eky'essuula yaffe esooka, amaka g'abakadde bange. Mu kitabo kino Ndikumma okulya, mbasaba munzikirize tugifundikirire wano. Ate omulundi omulala era amangu ddala wennyini bwe tuba tuva tweyongereyo tumanye biki ebyaddirira. Takuumira mpeera abankuumire, mwenna mubeere bulungi era mweraba.